Nalaba wano tulinako curricular activities. Tuyigiriza abaana. Kati omwana wa primary asobola okuyiga ekyalaani? Omwana asobola okuyiga ekyalaani bulungi nnyo. Mulina kiraasi nti kati wa P7 bokka wa P6? Tekisinziira ku kiraasi kubanga ebiseera ebisinga omwana abato bakwata nnyo. Olaba tubayigiriza okutunga ebintu bino wammanga nti omwana akula amanyi ng'ekyalaani kyo gye kikolamu n'amannya gaabwe tegabula. Kino kyennyini ekyalaani tukikozesa okukubako abaana amannya gaabwe, tukikozesa okukubako bbaaji y'essomero, oyinza okukubako kalogo, engoye eza bulijjo oyinza nazo okuzitunga. Kale nno kituyamba mu mbeera bwetyo naye okusingira ddala. Kati awo okola ki? Kati saawa zino ndi mukuba bbaaji ya ssomero, ndi mukuba bbaaji y'essomero kuba tetugiggya wabweru. Kati ako nkuba akawakati akayeru, ngenda mala nkubeko ka boundary kaayo nga ka white, waggulu njassembyayo akantu akalinga emmunyeenye ka red. Kuba kino ekyalaani kirimu colours wano. Colour go setting. Colour nsetinga wano nenziyingiza mpa zino wuzi tuzikozesa. Singa kiba nga kibulamu ka oil ntuteekamu ka oil. So ebintu byonna mubiyina wano? Ebintu byonna tubiyina wano. Kubanga omwana ennaku zino abaana twagala kubayigiriza kubeera nga lubunani. Twagala hands-on activities. Bwe wabeera art and craft tubawa modeling techniques. Ne clay tumugula ne bakola ki? Abaana ne babumba. Kati tuyigiriza hands-on activities kubanga zibayamba. Omwana tayiga just nga alaba birabe, alina okukwatako amanye nti wonoonyiga bw'oti ebyo twesobola ositookinze. Wennaanyiga bwe nti egenda kutunga. Wenjagala weŋŋamba akanyige wano nkyuse egende ku next level. Ekiraba omwana agenda okuva ku kyani nga ategedde nga bino ebintu bimuyambyeko kubanga aba ekintu akikwatako. Tekimwetaagisa agamba nti ate genda wabweru munoonye ekyalaani. Kiri mu ssomero, kiri mu ssomero wano wennyini munda. So teyeetaagisa agenda wabweru nti oba abeeko kyayita. Alina biyigira wano kubanga omwana w'enkya tetumanyi ki ky'anaabeera. Kaba katunga okutuuka we kaggwaayo. Omwana aba alina n'okwetegereza wuzi ogiteekamu otya, waliwo wansi w'obikulaba oti n'amanya. Omwana tumuyigiriza nti eno bobini keesi okiraba n'ogiteekayo bulungi. Onoomuyigiriza omwana ogiteekeyo ng'alaba naye mwennyini akigezeeko kubanga aba tayonoonye. Amanye nti wanaagiteekayo obubi tekijja kukola bulungi. Amanya nti waagikwata obulungi ndabwati ate mpola mpola n'obwegendereza. Kino ekyalaani ky'amasannyalaze n'akola bw'ati then waateekayo bw'ati omanya kigenda kuwa results ennungi. Singa oba otaddeyo obubi tejja kuwa waaka mulungi, naye bw'oteekayo obulungi ng'omala oteekayo olugoye olwo kano bakayita katiba. Okwata n'oyambaza bulungi n'oteekayo n'omala n'olugoye n'oluleega bulungi. Otaluleega lujja kwezingazinga singa oba nga omwana akuba. Naye bw'oluleega obulungi waaka agenda kuvaayo ng'ali neat, n'erinnya lye lijja kuvaayo nga bw'oliwandiiseemu nalyo nga literedde bulungi. Okuba akabonero ako kaggwe bulungi. Wakati kale ogenda kwongeramu colours? Kati ngenda kwongeramu njagala wano mbadde nkuba nga njagala gundi eno eggweeyo. We mmala ngenda kuteekako kala eya white, male nteekeko n'eno nga bwe kabeera akabonero k'essomero bwekyo tukakuba. So omuzadde yandiyagadde omwana we ayige ku bintu nga bino, muleete ku ssomero lyaffe lya Shihani. Bino ebintu bya bwereere. Tetugenda kugamba ebikolagano n'ebyemikono mubayigiriza bwereere? Tubayigiriza bwereere. Tewaliwo extra charges ogenda kuteekamu omwana okuyiga ebintu ebyo. Togenda sasulayo mu extra fee
tobaleetayo kile tobaleetayo wuzi zaffe tuzigula ne zibeerawo buli mwana abeerako ne kala zayagala okuteekawo so buli mwana lugoye gyayagala kala ng'oteekamu kubanga abaana abo tulina obbayamba kubanga baana ba ggwanga bantu bangi bayimirira ku mulimu nga guno naye at least omwana ne waaba agenda asomerera bwalooya biri ebintu bimwetaagisa okubeera nga twasoma accountancy era nze mulimu ndi bbaasa naye ne bino mbimanyi tekinjigyako nti ndi bbaasa w'essomero at least omwana abeera ne ka additional supplement eyinza omuyambako mu biseera bye eby'emmaaso. Okay. Madam J, besides ekyalaani kiki ekirala kyemugattako ku muyizi nga oggyeko ekyalaani nti ayiga ekyalaani n'amanya nti uniform gye bambala bakimanyi bulungi nti akabonero ako basobola okukeekolera wano kituufu ekyo kiki ekirala kyemugattako awo essomero lyaffe ng'ovudde ku kyalaani kino tulina ebintu bingi tuyinza okuyigiriza omwana ebiyinza okubeera nga bimubeezaawo kati nga kompyuta tuyigizako abaana kompyuta oyo abaana bayige okutayipinga some good work atayipinge some good text ojja kwekanga ng'oli eyo ng'omwana wo wanaddira eyo ng'asobola okutayipingira ebbaluwa n'agikuleetera nagamba kompyuta tajja kubeerako wa kirasi kubanga buli mwana tumutendeka okusinziira ku myaka gy'aliko omanye ebbaluwa ya mwana wa P7 eyinza obutenkana ya mwana wa P2 naye atleast omwana wa P2 alina okubeerako ne some basics eziyinza okubeera nga zimuyigiriza okutayipinga ebintu ebitonotono ate owa P7 ye n'abeera perfect naye ng'ebyo ebintu tulina ne craft work wakati osanze craft materials baziggyeewo naye at least nga nazo obadde ng'osobola okubeera oyo samuwaaka yakolebwa mwana wa P6 yakuba ekintu ekyo n'akindeetera mu office konze ekintu kino kankitimbe naye olaba this is art pencil work olaba yakuba olweyo twamuteerawo akuba abirabakaawo oddira olweyo wawo kibayita set up a material no setting up for a learner to do it kati bakikya baffe tulinawo abasomesa art and craft work n'abeera nga addirawaako ono n'amuseetinga yateekawo guno ssebo guno mukeeka ogwa bulijjo eno binika luno lweyo luli mu kasero kano katebe kati wetwabiteeka awo akajja kwestopinga kalina n'ekigambo stop bwetwabiteeka awo omwana naaba nga asobola okukola ki obikuba bwamala okukola bisetup material n'amuleeta gyendi tulaba nga good work netumutimba akalimu akashayini byonna mwabiteekawo awo n'abikuba nga abikoppa wali n'abikuwa buno obusongo bw'amakobo tubugula buguzi n'ateekako kano kolabanga akashayininga ono abeeranga glue vanish buno obusonko abunyika mu vanish wakanaavaayo bulungi kano akashayininga ateekako oba kaveera soteepu ng'ebyo kwegambye tukozesa ebintu ebya bulijjo tukozesa ebintu ebiri nakyo gano masonko mugamanyi naye kakuriyetinze some good work kati omwana otumuyigiriza just kubeera creative ensonga lwaki olaba wano ng'ateekawo black wala tunateekawo white kubanga aba art it is something that is full of creativity lwabeera ng'omwana alina some creativeness ogenda okulaba nga kantu akakozi ate si omu yekka bino ebintu techniques giyigirizibwa abaana bonna tebakiyigiriza mwana they do it as a class ne bateekawo that thing netulondamu has done the best kale kiyigiriza omwana okubeera nga tabeera ngalo bunani kubanga bano abaana oyinza omusanga wakuba ekifaananyi kya president nawe n'omweyimu kati twetuddako wali kati nnyo ku kyalaani nga tumaliriza awo maliriza kati awo maliriza
ako nkoze ke bayita akawakati akabeera mu kabonero kaffe kati ngenda teekako kkala endala kwa kati olwo ekulaza ekigambo nda change color so wootateekawo change color wokubawo eyo oba ekkala eyiyi egenda okukola ki okugendamu gijjeemu omwana tumugiriza tojjamu bulungi mpola mpola obutakutulabye nti kuba bino ebintu bya mashini nojjamu kati ngijeemu kkala eya kyenvu nenateekamu kkala endala kale waliwo kkala eno oyinza ogiteeka kubanga waliwo akawakati kobuteekamu bwoti era oddira prosesi y'emu ng'oteekamu mpola n'okola bwoti n'oyingizaamu kino kinyambako empisa okubeera nga sigiteeba wabbali nenyingizaamu katuuliko empisa nno kato katono naye oteekamu mpola okulaba ng'okakola ki okalaba ne kayingiramu bulungi ng'ogenda ng'olaba kati akaddako nti ngenda kuzzaako national emblem wakati awo kubanga mulimu national emblem mu baaji yaffe kati olwo gye ndi mu kkuba awo nkuba kagoma there is a drum kubanga baaji yaffe erimu symbols kati right now nkuba kagoma olw'ensonga a drum symbolizes culture ogiraba ndabika yaakyo so that is the way the machine operates and this help a learner even to understand kubanga omwana alina okubeera omwegendereza ng'akola ebintu bino birina okubeera mu nga bwe nakugambye abaana balimu olu art so omusomesa abeerawo asomesa okuyiga ekyalaani abeerawo kubanga abaana balina okusoma ebintu bino bibayambe kati kamaze akakubyemu ka national emblem kagenda tuteekako obugulu erabike nga baaji yaffe evaayo nga nnungi awo tuli mu kumaliriza baaji madamu Jane ali mu kutulaga ngeri ki abayizi gye bayiga bagenda okuva mu shiani ng'omuyizi amanyi okutunga uniform amanyi okuba fine art bamukola bulungi ng'amanyi okukola ebintu ebyenjawulo so omuzadde osobola okuleeta omuyizi wo ku shiani standard day and boarding primary school omuyizi n'ayiga n'avaayo nga tayize kubala nga tayize SST yekoba science wabula ng'alina ekirala kyayize eky'omumutwe tuli mu kukola uniform oba ali mu kutulaga engeri ki abayizi gye babasomesaamu ekyalaani engeri ki gye babasomesaamu okutunga uniform oba okubeera nga balina idea okutunga njikuba njimaliyo yeah. oba tusobola okutandikira awo ndowooza mu episode yange naffe eneddako kubanga naddala otulage ku kyesweta yes sweta engeri era kino nakyo kikubako amasweta era kikubako ne ku masweta kikubako baaji ojja kukitulaga kikuba ku kintu kyonna kyonna kyolaba kino ekyalaani kikozesebwa si na kutunga kwokka uniform kino ekyalaani zino engoye tugeze zino ze bateekako designs mu maaso kyekyalaani kiyamba omwana okubeera nga zigendako ezo designs ez'enjawulo kubanga tekikola ekyo kyokka muno mulimu n'ebimuli kikubako n'ebimuli kino wano wenyiga wano mba ngenze ku flower era ndowooza olaba eno mashini yaffe eriko part this is a flower kano kamuli wano mba ngenze ku paati ya bimuli wano weewati wano mba ngenze mu nnyukuta eza alphabeti wano mba nkozesa flash ate ng'osevinga ne datawo kiina ne saving techniques ng'ekyosevinga
data wo okubeera nga oyinza omukozesa after 10 years buli mashini ekiteebinga kyo kikozesebwa n'abantu eyo wabweru kitegeeza omwana waaba ayize ekyuma nga kino wanaagenda wabweru eyo mu kiyembe n'asanga akikozesa taba mupya taba mupya ekintu tekiba kipya ku si kya ssomero lyokka ne zino gundi za mu maaso wano logos wawo ebitengi bye bakola ebyo bya bulijjo ebibeerako wano artwork kino kibikola kubanga kiri capable of kola flowers kikola ebintu ebigenda mu tugeze bano abakola emikolo gy'embaga kikuba ezo designs ku ngoye z'abo abagole so omwana waba ayize okozesa ekintu kino aba ayize kyamuwendo nnyo era omuzadde ali eyo yenna gy'oli fuba nnyo okuleeta omwana wo wano kubanga bingi byesigaye ndala kunnyonnyola mu kaseera kano kubanga obudde oba oli awo batuwa butono naye bw'oleeta omwana n'ayiga ebintu nga bino manya omwana wo togenda kwejjusa kinowonoobeera toliiwo niwanaaba akuze omwana oyo agenda kubeera nga akola ebintu ebirungi ebijja omuyambako namba eyange eri 0757 06 26 96 tweyanze nja kudda mbalage engeri gye bayigiddamu abayinza okukola amasweta abayinza okukola ebintu ebyenjawulo yakutegeeza balina klaasi ez'abascoutu balina ebintu bingi nnyo okushare Standard Day and Boarding Primary School njagala obbasibulira wano tujja kuddamu okukwasaganya ate mu episode eddako 10 mpeera Ssaabasajja Kabaka wa Buganda owangaala. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku nooti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School. We invest in education.